Kiriwo bannaye. Baswiti. Balengeddeko awo mpola mpola kyekiriwo mujje tukole ki? Bakiyita batya? Tukole tutya? Tukya nno nange. Anyway, muli mutya olunaku lwa leero? Kansubire muli bulungi bamikwana nti basooka kubuuza. Batugamba bw'ojjanga okwogerako n'abantu osooka kubuuza. Kakati nange nsoose kubuuza. Kansubire muli bulungi bamikwano. Kansubire muli bulungi, buli kimu kitambudde bulungi olunaku lwa leero n'ennaku eziwedde. Mbadde mbuzeebuzeemuko ndowooza okuva last week bwe yatandika mpaka lwewedde. Era leero ngambye kanzije mpitireko munnaye era mbabuuzeeko kubeera nalinga era mbabuuzangako katini okitegeera. So naadde nsiriseemu olwa muganda waffe eyakola ki? Eyatuvaako. Munnayuganda munnaffe ate nga munna people power ate nga nze ndi wa people power. Ndi wa people power era ng'omuntu omulala yonna kuba people power si kibiina kya bufuzi. People power amaanyi g'abantu. Si kibiina kya bufuzi. Teringa NRM nti NRM. Teringa FDC nti FDC. People power ya buli omu. Bw'oba ng'owulira nga buli omu people power. Gwe naawe kennyini akontradictinga nange era nawe oli wa people power. Olina amaanyi go okitegeera. Weesalirawo n'ogamba nti neesalirawo. N'ogamba nti kati essaawa zino njagala kulya mmere. In singular kuba tulina singular and plural. Mu plural it's people power kuba tuli bangi people. Kati mu plural simanyi bwe njogera oba ngambe person power I don't know but okiro kibeera. So ndi wa people power era n'aba people power mwenna mbasaasira bambi baswiti. Twesaasireko munnaye twaviiriddwako munnaffe. Ewedde it was a cold week. Bw'atyo munnaye Mukama yamuyise n'amugya mu bulamu bw'ensi naye era yatusooseyo busoosi era nga obimanyi nti bulijjo abantu bafa yatusooseyo naffe tugenda. Ababadde bakutte ebifaananyi bye ne muteekako caption zembi nammwe Mukama kale abasasire ate abasonyiwe. Mwakikoze nnyo nga yo in search of likes and comments naye Mukama abasaasire abasonyiwe. Abasonyiwe. I personally siddankaawo ne njogera ku muntu afudde era sikiwagira. Kyonna kye mwabadde mu claiming nti kye kino sikiwagira sina kyempagira okitegeera. Okujja kwebabaako ng'omufu oyo yakola ensobi n'ojja n'ogyogerako abalala bayigireko okitegeera naye sikuvaayo n'ovuma okitegeera. That is not cool. So anyway badde wano nga njagala babuuzaako mpola twebuuzebuuzeeko bannaaye. President namulengeddeko wali ng'atuuka ekikago. Essanyu lye nafunye nga ninga ali naye ne ŋŋamba ekiki nga ninga ali naye mwagala nga bwe njagala. Simanyi nakumanya. Siyinza mwagala nnyo ate kusinga mmange ekyo sobola balimba naye nga mwagala. Ye mwagala. President wange ye mwagala nnyo. Bobi Wine mwagala nnyo era n'abamwagala mwebale kumwagala kuba tujja mwagala mpaka ate ekisooka teyatusaba kumwagala. Tajjangako we tulina tugamba nti munnaaye munjagale era buli ayagala
Bobi Wine oba honorable Kyagulanyi Ssentamu oba the next president tajjangako wona gamba nti bannaye njagala tajjangako wange nangamba nti yii mwana wattu wandi njagadde nno takikolangako namwagala nganze omuntu neŋŋamba nze munnaye ono kyali nkola ki mumatira okitegeera mumatira kati so yabaddeko awo ne mulaba essanyu lye nafunye nga ninga ali naye era ezimu ku assignments ze nyina nga nzeeyo e Uganda ku butaka obwange gye nzaalibwa era gye ndiziikibwa nteekwa okulaba Bobi Wine wakiri mukwateko mu ngalo wakiri oba musemberereko nange mpunyirize ku perfume omwana oli gye yawunyiriza n'agamba babi gundi oyambadde perfume ya Bobi mbono babi awunya perfume ya Bobi bannange abaana abato basanyusa oba tobeerangako mu baana era ng'okimanyi gwe toyagala baana olina ekizibu ku bwongo wandibadde oyagala nnyo abaana basanyusa bamalako stress naye nga muli mutya baswiiti leero nze wendi bannange gye twebuuzeko mbadde siriiwe wiiki namba yonna tubadde tubuze munnaaye omwagalwa waffe omwagalwa w'abangi yatuvudde ku maaso okitegeera bangi ne boogera a lot of people were talking twabirabye ne tusirika because we are not stupid era twabirabye ne tutabiwa nnyo makulu kale era kuba era tekisaana biwa makulu kubanga era si kirungi kye baakoze kati there is no reason kuddako ebyo ate ne tukola ki ne tubiwa amakulu naye nga ye omulangira yatufuddeko era nga kigenda sigala nga kituluma I personally nakaabye omulangira simulabangako face to face naye nakaabye amaziga gali nno agaddala kaabiza kuba nakati kinnuma naye nasazeewo neegumye okitegeera sijja kaabira buli omu naye nga deep inside my heart I'm crying okitegeera so kati mukama amuwummuze mirembe in fact kamusabireyo n'essaala tusiriikiriremu tusabire omugenzi golooba in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as was in the beginning, now and ever shall be, world without end, amen. May his soul rest in eternal peace and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace, amen. May Goloba's soul may God grant him eternal peace and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace, amen. Amina. Esala omukama amulamuze ekisaana ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe, amiina. Esala mugimanyi abagimanyi naye nange era ngezezaako kuba badde nga ngisaba mu mpolampola awo, amiina. Linnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu, amiina. Kama golooba akulamuze ekisaawe oba olina ekyakusoobako mukwano akikusonyiwe akutuuze kumpi awo. Golooba mune tukusaba gy'ogenzeeyo naffe tutegekera ekifo munnange tukole ki tujje tutuuke naffe tusembere Katonda tutegekere ku kisa tusemberere Katonda kuba naffe era essaawa yonna ejja gwe ne bw'onajja wano n'ovuma golooba nga n'omukyawa n'oyogera ki n'obonajja wano n'ovuma Bobi Wine ne bw'onajja wano n'ovuma Bebe Cool kaabe Museveni kaabe Trump ogenda kufa bakuziike mu ttaka ensondeeza 1 2 3 4 okitegeera. So kati don't think you're so special olw'okuba golooba yakusooseeyo mu ttaka naawe gy'olaga lijja kunyiga linnyogoga lyokya wali ebbugumu buli kimu gyekiri. So eyo ensi yeeyo nayo kama yagituteerayo era tulina ffenna okugendayo eyo kuno tuliko ng'abagenyi. Anyway, to put aside golooba omanyi siyinza butayogera ku golooba because mbadde mwagala nnyo muyizeeko bingi era muyizeeko bingi naddala mweno struggle gye tulimu
ekisooka kyensosa omuyigako nze nganze omuntu nti ne bw'obanga olina kikula ki ne bw'obanga wakula otya osobola okujja n'ogamba abantu ekintu bw'obanga oli mukkakkamu osobola okujja n'ogamba abantu ekintu ne bakitegeera ne bw'obanga toli mu struggle ne bakitegeera point ne baginootinga ne bw'obanga ojjanga gwe oyogera obwatuka bubwati osobola okukakasa abantu buli mbeera yonna gy'olimu oba buli nkula gye wakulamu just be confident of yourself kuba mweyo personality gy'olimu osobola okujja n'obulira abantu n'obabuulira ne bategeera okitegeera so ekyo nakimuyizeeko nemuyigako kale n'obugerogero obumu kuba ye abadde ng'atugereranga obugero by the way ng'atugerera obugero era n'amala nabwe explaininga mpola ku live ze era abaaziraba munjulira n'abasobola oziraba mulinjulira musajja abadde mulungi nnyo so kati tuteeke wali badde nkyabanyumiza n'ekirala ekindeese kwogerako ne bannaffe abagaggameero family we respect you e Uganda muli b'amaanyi bosi wammwe w'amaanyi Uganda amanyikiddwa naye kyenjagala obbagamba era obbasaba era nga mbeegayiridde ne bwe munanvuma ne munayogera ki amazima gabeere mazima there is nothing else to compare Bobi Wine and Bebe tekiriiyo era oba owulira ng'okirina jangu wano ompereze invite okyogere oyogere nga nange bwe nkuddamu abagaggameero era muvuma nnyo mukute Bobi Wine mu comparing ku Bebe Cool. Stop comparing these two people. They no longer have nothing in common. No. Tebalina yadde ne kadoti nti kano okujja kalugamba nti bali mu music industry ndowooza mu comparing n'atera ne music era ne okwata music kabeera kankolera tasobola mu comparing ku tuliyambala engule no oluyimba lulungi kuba lwagala naye tosobola du comparing ku tuliyambala engule oba kali ku luyimba olwaliwo mweri omanyi simanyi oba lwafuluma mwaka kisimanyi naye ekituufu kiri nti tewali toyinza kukwata oluyimba gundi nekuno limba batukasuka kulaliranga naye twadda nabirimba okitegeera toyinza kukwata kabeera kankolera sirumanyi naye mpulira kabeera kankolera akabina akatono kabeera kankolera sirumanyi bulungi naye ndowooza bye bigambo bye nasinga okukwatamu toyinza du comparinga na luno naye twajja nabirimba batuzaala ng'ensi zimbi zakeedye bukotyo shabiki shina gyendi mwana kyekiriwo gwe naawe shabiki shina gyendi mwana kyekiriwo gyendi mpola so bambi kyembadde njagala obbagamba nti bano bakyali mulekerawo bakomparing nga mweswaza mwekka tewakyaliwo kyosobola comparing nti kikino pozi yogera kimu nti kale bali mu music industry era mwe batandikira okitegeera naye nga tebakyalina waki we bakwatagana music gwe bakuba ali different ekyo mwenna munjulira ali different nnyo era ne bwe kuba kutandika kuva dda tojja kuŋŋamba nti bombaka boggolako simanya bikoze bitya nti lukwatagana n'oluyimba sima tube bayonjo obutanaaba bwe tusibako endwadde tube bayonjo sisuubira nti obaosobola du comparinga so bali mu tusaasire these two people are totally different tebanti bafaanaganya
munampita omubi naye nga ge mazima era mukola nsobi. N'ekirala mukakkanya ku bivumo, muwemula nnyo. Lwaki muwemula nnyo? Musoose okuyiga okwemula. Bannaye ng'abantu bawemula nga tuwemula. Muwemula nnyo, mulekerawo okwemula. Okitegeera kijja portray embi. Ne bwe nandigambye omuwala owa Gagameero nga waakabi. Nkoze ntya okubeera nga ye? Bwe mpulira nti nno awemula njagamba ono kyali ali ku kingaayo singa awemula nnyo sina kye mwegomba. So kati mufo ky'otwinsiparinga twagire tuyingire Gagameero muvuma buvumi. Muwemula muwemudde ebigambo byemuwemula mutwalo mulamba n'ekitundu. Okitegeera? So kati tukule, tetukyali baana bato. Abasinga obungi ku media tetukyali baana bato. Ne bakadaama bannaaye mwewe ekitiibwa mukule. Bannaye muvuma, nze mbaagala nnyo naye muvuma kuli okuvuma kwa kyalo kiramba. Naye munnaaye ovumanga mpola. Naffe tuli bakadaama naye tuvuma mpola. Oyinza okuvayo n'ovuma n'ofuna likes 1000 n'ofuna comments mutwalo mulamba n'ekitundu. Naye munnaaye eno gye tuli wali mubimanyi. Oyinza okuvayo n'ovuma. Lwakuba abantu era munnaaye baba n'emitima gyabwe giri soft. Navayo n'agamba kale yavuma naye tumuyambirawo tumuleke. So nze kyembasaba tubeere bakkakkamu, mulekerawo comparinga bana abantu. These two people, Bobi Wine and Bebe bali totally different. Kati level ndala. Omu bw'aba ali ku nnyonyi omulala ali ku bigere. Nze mbabuulira. Era omuntu omu yakimba n'agamba sina muntu Bobi Wine yakimba ekiroto kyabwe mu ntandikwa kyali kyakutambula ekyange ekyakubuuka. So there is nothing to compare these two people. Tekiriwo. Namwe aba people power temuddangamu obba comparinga. Kino kyetuliko it's a national matter issue. Si kabeera kankolera. Si kabeera kankolera kuba ebyo tebikyatukolera. Kabeera kankolera wammwe. Tebikyatukolera. Mwana wa P5 awulire kabeera kankolera nange Grace bansange kabeera kankolera. Kale kalungi munnaye era abazina naye nze si kazina. Fe tuliyambale ngule. Okitegeera? Bw'wabaayo omuntu alina music bw'atyo, let's start comparing that person to Bobi Wine. Naye Bebe Cool different. Comparing what gye bali ba epasi gye bali. Comparing oba epasi gye bali abaana gye bali bayimba ba John Black aba fresh kid. Naye nga mata zakyuka, issues zakyuka. Tekikyali nga luli mwali mukisuubira. Okitegeera? Issues zakyuka bannaaye. Zakyukira ddala nno. So hi guys, twebuzebuzeeko mwandike comment ngenda baddamu mala okuggalawo. Amanyi olumi yange eriddiima nerobit. Tuliyambale ngule olutalo nga luwedde. Tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda. Obusosoze batugambye nga mukaaga president alikawe Dubai. Ne munono Nubianili balikawe Dubai. Ndoza oba ku Friday balikawo Abu Dhabi. So Abu Dhabi ne Dubai mwebereremu. President ajja
okitegeera president agisawa yonna agenda batuukako abaserefi mwekube okitegeera abakuba omuziki kuba ye muyimbi musajja alina talenti obwongo busaza ekyo namwe mukimanyi just nti mwebuuza amagezi ne muvaayo ne mwasa makibati of course you know obwongo bwayina okitegeera so Dubai Abu Dhabi mwebereremu omusajja ajja eno na assurance omusajja ajja omuziki agenda kuba mukole ki muzine munyumirwe you have fun kuba awali Bobi Wine of course why no better or happiness era yeberawo mbadde nga mumulaba ebifo byagendamu yali Sweden sanyu jerere yali Amsterdam sanyu jerere so kati mweberere mwabe Dubai yele South Africa sanyu jerere so kati Dubai Abu Dhabi mwebereremu kalanga akunno nete musaba sente zako ye Bobi ye president jali era agenda kujja nga mukaaga Dubai mukaaga ntegedde bulungi nga mukaaga Dubai but Abu Dhabi simanyi wa this Friday ndoza this Friday oba this manyi anyway nga mukaaga Dubai Abu Dhabi naye agenda kujja bwe naba nfunye ebitegereka nja kujja mbabulire kubanga nange sinze promoter but ngezaako okubategeeza abali mu ebifo mubeerere mubeereyo mugende musanyuke Latishwani hi sweetheart hi how are you manyinaze webale nnyo bambi we shall overcome of course we shall overcome Tony Rich hi Sim Andrew tuli yambala wamma yes tujja kwambala engule kati mbochi baby I just come now Remy hi oliotya mukwano Shabik Shina gwe mbuzeeko mwana oba waddawa is someone calling me yes tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya tuliyambala ngulezi masa olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya amalwaliro nga gateredde tuliyambale ngule nga tetukyafa nga tuzaala tuliyambale ngule nga munsi yo ebimusimanyi naye era mbimanyi tulivimba mu Uganda empya nga mu Uganda tufunye emirimu tuliyambale ngule nga bakyala tebakyeyiwa mu Buwarabu tuliyambale ngule nga buli omu asoma n'amalako tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya mukume mirembe temurwana tuliyambale ngule fenna tuli baana baruhanga tuliyambale ngule Bannayuganda tuli baluganda tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda eno kale nno funa endagamuntu ogiteeke ku kikondoolo ng'eyange gye nagitadde eno ku kikondoolo people power ng'ewangudde tuliyambale endagamuntu muziteeke ku kikondoolo eyange ndi wano nayo ku kikondoolo era bwe nabanga nina bwembanga nina gyendaga nanika yange eriko zipu wensimululawo nti netekayo endagamuntu yange neebikkako okitegeera saagala muntu ankwatira ku national ID akalulu tulina okukalonda so people power our power tugende tulonde tulina okulonda 2021 ja Kadaama mwebereremu muvuma nnyo nemulekerawo ovuma ate mulekerawo kwerwanisa ku Facebook bannaaki mwatufuukira ekizibu
oba oli awo ng'olaba Kadaama bayomba, oba oli awo ng'olaba oba oli awo ng'onaakola kino kwegamba tuli awo naffe tuli confused. Oba mirimu sima naye munnaye temutunenya. Emirimu mingi. Emirimu jjo mingi. So tomanya munnaye oluusi emirimu giyinza okumpa stress. Omanyi n'abaana bakyali nabo bali awo babonyaabonya kale kwegamba. Balina engeri gye batokyeringamu psychologically abamu. Okitegeera. So temutunenya bwe tujjanga ku Facebook ne mulaba Kadaama nga beekola obusolosolo bwabwe mubaleke. Mubawule bulabuzi naye temuvuma. Tembavuma bantu nga mmwe bajja kukola banoonya mirimu era ebyokukola mubimanyi nammwe. Okitegeera. Bava Uganda munnaye. Uganda twali bali traiza. Kati bwe ba 11 ova 11 ova mbuliri si teri biteesaako. Era bwe oli Kadaama onjulira 10 bwe ziba 11 bwino va mbuliri teri biteesaako. Nze maama. So kati awo mubasaasira nga temubavuma. Anyway guys, nagambye ngenda nazze kubabuuzaako obubuuza. Nakulaba muli mutane nga it seems everyone is okay though waliwo kale challenges mu bulamu ezibeerawo. Yeah, it seems everyone is okay, so I'm okay too. Ndi fine. Ndowooza ndi fine. Ndi fine. Ntumirako abali e Uganda mu nsi yaffe eyo nungi nnyo tujagala otuuka. Nze ndowooza bwe nzirayo Uganda ngenda kuddayo nzise akawewo ndowooza kanzike mpaka mu mawuggwe. Wakati empewo sikyagiwulira mu mawuggwe naye ndowooza bwe naddayo e Uganda nja kussa I will breathe. Empewo engende mpaka mu lungs bulungi nnyo gende ne mu byenda na buli wamu. So I love my country so much. I love everyone in my country. Mbagala nnyo basweeti musula bulungi. Mwendaba.